yaliko kubako kiganisa kulaba yaliko amazima tagategera nawe chovola edi muno moyambalira obukofira ngo omuntu yakuswitinga gwe buli kimu no kitwala mpola mpola Kachumbali TV ogamba otya sigambayo ngami mutya abanda Kachumbali TV so kwate essimu abafango ni mukwate essimu nga muli ku interview Hello wani nyabo kale nyabo naje kwa nyabo noma nchokoze ndio mu interview kachali wange nenje si yechino kwa nyenda ku dizamu kale zako Owa abafango litemuvanga mubize ja kwatira simu ku interview tebivanga mubize ja kwatira simu ku interview nenga chali Kachumbali TV mbanembaniza the stickman Musudan Aduse son of mama namdo mugaranda mameria mansira olovolo basemsemu yanga kuya what are you uncle obulamu bugamba ki buli swide mugana wange nebaza mukama katona champadde kisa nokuba ndi nkyali mulamu era nange nkyabale mu nabo abakyali abalamu era kiba netendo mbimuddira bimuddize sobe tusoke twogere ku embere yabaddewo okigambibwa nti no omukulu yabadde ayina okugenda South Africa naye yakumye ku kisaawe Entebbe emigugu ne gigenda ye n'atagenda ne ku airport yatuukayo nakutuukayo sokola mbululemu twagala sente ekigambo kimu twagala sente ne promoter je Uganda nga ayogede kintu kimu agenda mu wachi sente kubanga te bo bamugamba agende eri sente bazimuwere eri nenga baje batya agreement egamba nti sente kuzimpera wa Uganda so embere yaliwo yeyo aba South Africa sente baga nokola ki omuwa sente bamu yali abanja sente meka ezazigala simanye deal yali ya sente meka nenga ekyali mu zali sente abanja sente ze omuwa sente wana Uganda zigweyo agenda kuba ki endonga South Africa a sente bamu wako ku sente anazizaayo kuba teyagenze amubanja jaga ndi mubanja sente gwe wali yavude nakeleminga munno manya lense anti wabera yamuwako natagenda kuyimba nanti kigambe nti wombuza mu mbereyo nti no ti anazayo sente nze bamuwako kuba teyagenze ndi yamuwa ku sente tebamuwako ku sente nanti kuchembuza wali wabanya nti omuntu abaganye ogenda oli bambuliza sente bakeleminga wali yakeleminga nti nabanja sente anti okubye wala nkubuza wali yakeleminga nti nabanja sente tanaba kuvaayo naye ali maziga agamba mwamufiiriza oli omukulu Aleese kama twagala sente omuntu obayala sente omuntu atasoma tomuzanyo bintu bya kuwandika munno bagenda nkuwa omulyango bagenda nkolebwe nti muno basene osanga eri nedda eri South Africa tamanyiyo amanya Uganda nze Kachumbali sazino wenkujja nekuta mu ghetto jutamanyi amazima gennyini mbanko yochecheza mubota manya abantu konga nembali wana wenda no bango banje ekintu you can't demand for anything ngoli want water manyi lwensonga babera bakova parents so kyagala bamusendeze waneno iragenda ayimbe bwe yagenda London sete bayite bazimaze eyo bazimuwereri ne Dubai bazimuwereri lwaki wantu yamaze tuuka eri nandi wali eri ekintu kyali muddagala sirwanga ate muntu wa mazima yabadde tamwesiga ono nantakola nkona ye yaddagala sera kozeko na ye akukigambibwa nti nno yatidde bamutiisatiisizza ebyo bigambo onakigambibwa gogamba ki Kachumbali nti waliwo abamutiisatiisizza babekabo teri agamba nti bwagendayo babekebe naawe gogamba ki teri temulina kutya kwonna nga bufango ni forest twagala sente ate by the Nkwacho festival loading tolimba bantu asikulimba bantu tolimba bantu Nkwacho festival loading owa Edios Media sembera waneno omusajja tu Nkwacho festival loading era bana Uganda bategeeza mwena bagala alien skin abagala fango ni forest abagala alien skin ngechimenke Nkwacho festival weri eri ku loading era mbategeeza tisagala nobody gambayo nobody bwaya yaddi I'm yet to announce the dates era mbagamba zimagana mukulu abanda bisazi nene nade kone promoter mukuba amanyi yongera kone kano eri ku loading na yesi musabala kona wano teri busabala nongera okukatangaza owai Nkwacho festival nga tunabagituukako alien skin ekyamuganyo gende South Africa golowooza ki sente yabadde abanja akakadde kamu
akakadde kamu tekasobola kulemesa ku ssente omuntu katugeze ku 10 ng'ompaddeko 9 tosobola kuŋŋamba nti 10 zikulemesezza okudda tukkirize tugaane wabaddewo embeera y'akaliro kuba bali abantu beeri gy'osanga abatamiivu ebbala ng'erimu abantu 10 bonna batamiivu ate nga buli omu alina emmundu ye banywa bazikutte kati gwe tolina access okukkiriza tambula na luto ne baati zatambula nazo ziba zisigala wano so kitegeeza omusajja ebyo by'okubanja biyinza okuba nga byabaddewo kituufu naye nga yazenga excuse yatidde bannange omuntu wembanga manja sente zonna nga boolaba ku social media ezitambula abagamba jangu batono okusinga abagamba gezootuuke wano ate nga ne promota kenyini yabaddewo ne Uganda promota yalwanyisa kusikayo sente nedda ekigambo kiri kimu kyokka twagala yasooka yafa twagala bwefa ogwokubiri omusajja n'addamu twagala sente kati bw'obeera muntu kyatalumirirwa ng'ekyasooka twagala sente z'omusajja ze yateekamu nze mu Sudaani nina abantu besikola ko interview nompa sente okimanyi ekyo nange zitamiza ni connection kwentambulira nganze mu Sudaani wembulisha contract ya nganze kwentambulira mutaka kwentambulira nze kenyini mbango ze chimba mbanjo chezza otegedde bwe gamba muno mu Sudaani njagala sente gwe nozawo ABCD gwe sawe byo kwa sabyo uyanga buya semu ne lwaki mu wempa sente ya kujja nkole ki sente z'abantu olowooza musajja teyafiiriddwa gwe tukiza kyemwakanyako Kachumbali TV ona TV kuokolera webagano webulicha contract yo okola otya kono enamudwa kudamu kudwe feeling bupya amateeka banange wegali tugoberera amateeka tulifuka beddembe ato tubere ba amazima sepulingi tosobola kubanjiza contract yange ganje wamusanga wamulaba yabadde good life edio mumanyi wamulaba nati yabadde live nga bali ku airport alien n'ayagala n'okutuula mu kagundi kano ke bavugirako emigugu ku airport yasose kubuuza kano bwe nkatuulako ne bankwata video nga munvuga bankuba embooko mmeka wano ku airport ate tuukayanire tutali buzibu nona wakoyo museyo obujulizi buno mu Sudan twagala sente saagala tukayanire twagala sente obujulizi mbulina omuntu oyambala otya nove waka nogenda omba sente zange aliko airport zirekewa wereke Ivan ndo fena fena ngagenda ndani twayimirira wa dubye tugenda ndani nga tunatuwa ku nani nera ngamuwachi ngamugamba chebya ddako bayogera wali mabali cyali kitya lwaki Job Link yageza ko gamba Dagala sirwanga nyambo musajja akole ki nese ngate yali abitaxi yali tagenda London era zali sente wabataminga apo ne sente walenga twayimira alieri nebogere bayogera nakola ki lwaki Job Link yekenyini yaga Dagala sina abitaxi bogere ku nsonga ezo tolowooza nti nokuva kwa abitaxi kwe kuleta nsolete ebibala bwe bityo tino abitaxi yali asobola okogera naye sente nze Ivan kugamba kigamu kimu twagala ki sente Musudan ndo vine mbasibula nga 25 bagamba tugenda kwa outreach wano si ku airport oyo siye mukulu ayo si airport nani twagala sente nani sente zavude nani nkwade amazima uchiri kino alien kye yakoze ate kigenda ku stoppinga aba promoter bebweru okumubukinga si babweru bokka n'aba wano naye kati essaawa zino buli promoter akolagana na alien olina ku fulfilling endagaano yammwe kyeri dani okutuuka ku last moment alien tawandika ndagaano naye yakola gentleman agreement timukisiganyiza ng'abantu bw'abagambye sente zimpe nga sinnalinnya nnyonyi zimuwe ate n'ekirala bino nabyo bikontanya erinnya lyo olw'ensonga abantu oluusi bakijja ku promoter ne bakitunuza mu ye kuba abamu bagamba lwaki buli ssaawa ye oba okitegeera so kati essaawa kubanga yaliko naye ate era omuntu abanga yaliko olina okukkirizigana n'amazima kubanga Julian essaawa zino tusaba mujja mu nnyumba ye ng'abanja balance kabalema n'amakula ajja lwema n'amakula mulengedde ku bivulu bingi najja nabera motoka ye nemwaseneze nakola ki ng'atuuze ku kifo nalye niyali maze tuuka ne byagamba lwaki gwoba olinda omuntu amala otuuka nga makkiriziganya mbuno sente zimperebwaka oba Uganda omukulu eddabani walaba kye yakola lwaki ogaana okuba omuntu sente n'amaliriza ng'ayimbye nedda baba yasooka n'agamba akafo Aisha Kama yavaayoko n'abagamba nti bannange abaana beeno bapromota beeno bayokiseseza abayimbi bangi nga batuuse waneeno naganga nakukwasa nomala okuyimba ekivulu nokola ki n'ogenda nina omuyimba ne Uganda ngamba sida Egypt olw'ensonga ze zimu ze zino mumuganga nakuwa sente n'otuuka ino kaki
olwensonga muno omuyimbi atuuka eri nga tamanyiyo tamanyi mbeera gyalimu agamba nkolera kuba ne Uganda ntuuka eri nga manyi nti sibanja buli kimu ekingwako nzira buziki nonya nga genze Uganda nigwe omuyimbi atuuka eri obadde emyaka 7 ku 5 ono enyonyi eyasooka yali London ezeeko ye Dubai ziri birimbula mubwe gwe omutwe South Africa jatamena kumanya omugambe yimbo gane nedda yagena timu y'abantu be kyobola gambe yagena abantu be Why? Oh, man, shall move again. Oh, my shall move again. Yabadagina kuna bantu bakafu basatu bulada yadagenda nkulaze video bojula mwana tano wange tewewunzikanze kubuli edi wewunzika mwana ze kubulidde ama promoter wo musajja senda jakole ki ajayimbe mu Sudani vambeshe ebyo tudde mwana kunawo ndiveko mwana kunayo tudde mu Nkwacho festival ndiveko nawe mwana ndiveko sirika mma abantu wesenta mma owayo omuntu okadamu wa sente ajayimbira obwerero mukono omukuba n'ekibi kyogerwako ne mu Sudani gwesebo terera gwe nawe terera gwesebo mu Sudani tudde ku Nkwacho festival Nkwacho festival bulamu bwange wabanga tono nnyo okay tukakane tuli Kachumbali TV temujja kusobola temujja mutomeza mujja kwocha mwenga mwe no yaliko kubako kiganisa kulaba yaliko amazima tagategera nawe chovola edi muno moyambalira obukofira ngo yakuswikinga gwe buli kimu no kitwala pola Musudan tugende ku Nkwacho festival wadoli ku mwezi nayo Musudan tukakane Edios Media kakane tugende ku Nkwacho festival tugende ku Nkwacho festival ate lwaki alimezamu nedda Musudan tukakane nange manyiwa sebu nange Musudan tugende ku Nkwacho festival Nkwacho festival Abitex zentambula na muyini gotambula na bat tuelage nese bat sebo zeni wanna ko baba zeni kafist buladi wa zeni kafist ebikone bibiri okula ku mutwe Musudan tukakane tugende ku Nkwacho festival Abitex yateka musendeze zonna vayo nawe kati n'intavi kati nyimaze mwana obudde ndogo mwana poli ono mwanja muzikiza mwana Nkwacho festival eri ku loading guno mwezi guno mwaka tonemanyiza sajja sebe eri gye yabadde alumba bale temulwana tuli Kachumba